Kyebakola dictator Amil ku mutimbagano munnange ekikambwe oluvannyuma lw'okweviisaayo n'abeera nga munnange alaganga waataalumiddwa n'atandika okuba nti n'ayozaayoza Chosen Becky. Bino nno byanyiizizza abamu era bavuddeyo ne babeera nga bamusabula. Okitegeera nno kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano bamunenyezza ne balyoka bamugamba nti no ozaala otya mu mukyala abaana abawerera ddala basatu omu babiri basatu nga togendangako na mu bazadde ba mukyala oyo. Congratulations Chosen Becky. Omukongratulatinga kinga siwabikola. Lwaki siwabikola? Bw'onoomanyi nti nga kirungi lwaki siwakikola? Kyakulemesa ki obutakikola? Kati nawe oli wano wandika congratulations Chosen Becky. Era okubye n'ennyimba bibaawo ebyo bye bibaawo. Omukazi kastomala omwezi gumu emyezi ebiri omwaka nga talaba musiwana ajja kugenda. Era mulekerawo n'okwekabya wano abangu ba timu kyefamily. Mulekerawo. Omukazi akuzaalidde omwana asoose owokubiri owokusatu owokuna aba akwagala. Mutujje kwejjoogo. Tosobola kungamba Chosen Becky yatagala omuvubuka oyo. Yayagala afumbirwe n'abaana abo bonna. So muri wano mweraga nti omusajja banange Chosen Becky akoze ensobi. Mukazi bw'aba anobye ku mwezi emyezi ebiri emyaka omwaka oba olowooza ati ajja kufumbirwa. Arajja kufumbirwa yennyini amutegeera amumanyi abamanyi abaliraanye. So mwali mwagala afumbirwani ndabye muleesa agafaanane gagundi gwa Professor Sekajja omwami waffe omulungi ayategeera ennaku y'omukyala n'amutereeza n'agenda n'amwanjula ng'alina abaana bana. Oyo omusajja basaana na kumukomba mu matu mu bigere buli wamu muzira mukuta abaana b'abantu mubazaddemu abaana mubazeeko future oli wano golowooza nti wazaala mu muntu toyina gy'agenda kati mumazi ddi abajja kufumbirwa. Kati ali wano ali mu vidiyo gono n'amulabye ku live naye abomba ali awo alaga nti alina ennaku. Oyina nnaku ki ng'ekintu ekyatwala omwaka mulamba emyaka ebiri? Oyina nnaku ki? Oyina n'ejjoogo ggwe? Mumaze okufuna sente omufunye omukazi alina buli kimu ky'oyagala. Bw'oba oli mu bufumbo manya nti buli kimu kyonna kibaamu. Wabaamu okulwana buli omu aba alina n'obuzezeze naye obugumira. Nobeera n'ekintu ky'olwadde mbadde mulina abaana. Omusajja yakuuma amaka si mukazi. Kati oli wano olaga kinnaku ki gy'olaga? Oli afumbiddwa alina abaana bana. Olowooza mirembe? Yayagala agende n'abaana abatali booli omusajja. Waliko omuntu afumbirwa tayagala kuva mu maka. So mulekerawo ejjogo lyammwe eryo ery'okweteeka wano n'otandika okugenda mu kamera bibaawo n'okongolajeti nga bikinga byakulema nga tusiwabikola ng'obimanyi nti abantu babyagala. Ye buba buzibu ki ebukuganisa omukazi n'otuuka ku da extent tosobola kumumiitinga kati ssaawa zino bw'alaze nti olumiddwa. Mulekerawo ejjogo, mulekerawo okujooga abaana b'abantu. Tera tayagala kutwala musajja mu maka. Tera tayagala kwanjula. Tera tayagala kufumbira kubeera mu maka. So mulekerawo kubeera mugwerera side as if Chosen Becky akoze ekive. Chosen Becky banange kyakoze kibi. Muve ku mukazi yamanyi obuzibu bwe n'omusajja we. Mwe batiimu kyefamiri mulekerawo kutwasamira. Mutujje ku akatijjo mutujje ku olujjanja. Waliko omuntu ayagala okwawukana n'omusajja n'abaana be bwe batyo. Kuroza jatuukidde okugamba kang'endoloza mirembe. Anagenda omusajja ali wala commentinga congratulations manya biki obuwandiiko wandiika biki. Ate wandiyagadde afumbirwe musajja ki? Ekizibu kyabwe mwagala mukazi bwe n'omala kumunduwanisana n'omuteeka wali nabanga kasasiro otandika okumulangira nga bwe wali omuyamba nga bwe wamubeererawo era tasobola musajja yenna era wamulabirako era bimukuumye. Professor Sekajja atandika okugamba Chosen Becky nange ngenze kati mwawukane awo mirembe. Mulekerawo okuzanyira ku baana b'abantu essanyu mwalirabye mu maka. Buli muntu yenna nga musanyufu kubanga babadde sibakyusuubira omukazi abadde alina abaana bangi. Musajja tasobola okuwasa omukazi alina abaana bwanga n'omulala ali mu lubuto. So omukazi bw'anaatendereza bbaawe ogambe nti ki? Gwe kyogamba kyefamiri yali tamwagala omukazi akuzaalidde omwana asoose owokubiri owokusatu ogambe nti takwagala. Kikirabwa n'anyonka nti omukazi yali akwagadde. Ate watakwagala muzaala muti abaana bo bonna. Otegedde omukazi ayagala kwepiiki. Omaze omwezi gumu emyezi ebiri emyaka esatu talaba musiwaani. Osuubira nti ajja kubeerawo namwandu. Oba mwana wa nnyoko gw'oli otuntuza gw'oteekawo gw'okuba empi buli ku makya buli oluggulo. Anagenda oyagala omuntu abeere mu maka.
bulijjo omukazi ano banagenda nogenda n'omupiikinga yogula ennyama gula enkota teeka wali omukazi omukomyewo mu maka tule afumbire abaana naye omukazi omutuntuze agenza amazeyo emyaka 2 golowooza tajja kufumbirwa ajja kufumbirwa oyo yennyini abasavinga n'emmere wammwe so mulekerawo ejjoogo obufumbo luba lutalo bw'oba yingidde obufumbo buli kimu kyonna kibaamu oba towasiza katonda so nolwekyo somuddamu nakutuwoganira wano omanya tiimu kyefameru manya kimu Kenzo nga yafuna minisita kati gojja kujjawo omulala gwe mubadde ofunye omukazi nga mukama kuwadde ekirabo oli wano olukutuwoganira Senga Asidi naye wuuno munnange aliko kyagamba Dictator Amiru bamuli bubi akatambi kakyuse jjukira babadde basabula Chosen Becky naye kati munnange ate kati Dictator Amiru bali mu kuba nti no bamusabula bubi nnyo omuntu n'okwata omwana wa munno n'okwata omwana wa munno n'omuzaalamu omwana asooka n'omuzaalamu omwana ow'okubiri n'omuzaalamu omwana ow'okusatu n'omuzaalamu omwana ow'okuna before 30 nga tomwanjulanga nako wadde okutwalayo wadde akatungulu ewaabwe bannange nsaba mwenna abannayuganda mumpeere Chosen Becky obugalo n'emitima abasajja ke kaseera tukole ki mumanye mbunno what a man can do a woman can do better in the same energy era ndabyekaawo amiri nga postinze nga alina Chosen Becky ne Sekajjanga ayagala kutulaga mbu bamulya mulukwe wano musiba mu blaminga abakazi omusajja lwaki omutwalira mikwano jo chovolaba babazinaka abasajja mukwano mukazi wo lwaki obeera mutwalira abasajja abalala mu mikwano jo bannanga abannayuganda nsaba mumpeere Chosen Becky emitima mumpeere obugalo mumunjagalire Exiwa Ibura Sole ogenda kufunayo omusajja omulala naawe tukuwagire bwoli mufuno ojja kumanyanga we bakwata omusajja we balwanira omusajja nti omukazi omulala bw'aba ayingiridde amakaago musambe paka nga akuviridde ku musajja webale nnyo kumpuliriza mukama abampeera omukisa naye nga Chosen Becky otukoze bulungi nnyo obutagambika yes biyimba bikuba hit ebyera ate mu Uganda woka in fact sirina mu Uganda Masaka ne Buganda Kingdom Masaka wen Buganda Kingdom amasaza ga Buganda zenyimba zo wezitundira ne gwasoko mbulire lwimba lwa Chosen Becky lwe bamanye eggulu teruliyo soko mbulire yo lwimba lwa Chosen Becky lwe bayimba embali soko mbulire yo lwimba lwa Chosen Becky lwe bayimba Arua teruliyo enyimba za Chosen Becky zikola hiti mu masaza ga Buganda okumala emyezi 3 that is not enough income to sustain you ngo wagamba mbugwe buli musajja akwebakaka kuyiwamu amazi what kind of stupidness is that mbugwe buli musajja akwebakako akuyiwamu amazi no waka no zaala Chosen Becky tuzze wano kusomesa we are going to educate you alright genda wagamba muteri gundi family planning ekolako genda bakujemu nabaana oba bakusibe enseke anti goyima imanyo ina akasagazi baberenga ebakuzina ne bakuyiwamu amazi nga yamajite gakola Chosen Becky ogenda tandika okujjano ngo tukolera kawosh tetugenda kukolera kawosh bannayuganda bakoowu oli eyo onyumirwa Sekajja kuba emikire eminene nakunyenyezaamu ebinege wena n'osinikiriza obunye n'osinika amanyo bwona amala okuzaala abaana 12 ng'ojjano ng'otandika bannange munsondere omwana nga alina ensimbu ate buli woozaala mu basajja ab'ebisiraani nga Sekajja either ogenda kuzaala Down syndrome oba omwana alina autism oba buli woozaala zaala ennyo ng'omala gazaala mu mawulire amalala onoowulira olutalo lwa Timo Balista Timo akwesa ne Tamale mirundi Junior munnange luno
Tamale Mirundi Junior tebamuli bulungi, Tamale Mirundi Junior bamulangidde, simanyi lwaki buli avaayo alangira Tamale Mirundi Junior okuba nti n'omusiyazi, naye bannange Balista Timo kyakoze Junior, katulindire Junior kyanaddamu. Oba wali Senator Transport ze zaali zikkubya, bakubidde essimu, oyina gy'olina okgenda, Senator Transport ozinyweddemu bbiya, ne bakusanga ne bakkuba ebinnyo. That is it. That is it. What influence gy'olina mu society okujjako okukola amabina. N'okiraba kyonna kituddawo n'omutuli omunene. Kati munaawe kinaawe otula ku kabaketi n'okola mana wooshi, kati gw'okola kitako wooshi. Kino nekyenyeenya bakiringa soda. Amabina gonna ga BBL oba bakuteeka mu pa oba bakupika mu bupisi. Junior, I'm not your level. Buli kyokoze mu nsi muno oli feri ya kutyo. That is it. Olw'okuba olina abasirikale abakuli emabega ndowooza abanyumira okukubako epi, tekitegeeza nti ogenda kumanyira buli muntu. For some people, some of us tetutiisibwa. Nze sirina kyentya mu nsi muno ogenda kuŋŋamba kiggwe matako. Wasikira chokolo, kitaawo talina kye yakulekera. That's why ogende owunyera mu buli muntu. Toyina kye wasikira mu nsi muno. Ni gw'omanyira gwe idiot. Oli eri ontadde ssebo mu katuunizo, oli eyo omanyira nze gwe Junior gwe matako. Gw'otambula n'ekiveera mu magulu. Ng'ekyasamye ogenda ovaamu amazi. Kituule ewaka ezo live ez'okumukumu kiba kituulidde ka bucket, kiri mu kuwona. Kiri mu kwenyiga kuvaamu mazi. Kigende bakizina ekiro. Gw'omanyira ani gwe Junior gwe. Wambwa wumbwa kaali. Awa family yakola ki? Family yakola ki? Family yakola ki? Tubuulire family yakola ki? Yalwana mwasoma nnyo mwakyusa eggwanga mwali ba minister mwakola ki? Ebintu byonna byolina mu nsi muno bina lwa sympathy. That is it. Come back to Uganda. Uganda akomawo. Mubanga itaija walogena kunda be Uganda. Failo zange teka ku police nzijja. Zitutojja kuntisa tisebe bya kisiru. Hulinga amatako. Oli mazi mwena ne famile yo nebe wavaamu mazi. Linga karoboke mmana. Omanyirani gwe Junior. Omanyirani ize Timo. Fulu figa wadenga tayagala Chosen Becky era akyogera lwatu nti yali timu Dictator Amil avuddeyo n'alyoka agamba nti omukolo gwa Chosen Becky gwatambulidde ddala bulungi. Okitegeera nno agambye nti omukolo gwa Chosen Becky gwanyumye. Omukolo gwe gwanyumye ge mazima. Omukolo gwe gwanyumye. Yayambadde bulungi. Buli lugoye lwamunyumidde. Abe makeup babadde ku point. Simanyi bamukozeko ne babadde ku point. Chief Godwin oyo taliko question mark. Simanyi mmere bwe yabadde nayitikwa kubanga oyo taliko kubuuza. Omanyira nti ekyo kiri perfect kubanga yewe obudde bwakoleramu emirimu gye. Ba Jimmy's, ba Ashers, ba Jimmy's, Dora Jimmy's babadde wonderful, babadde very smart. Omwogezi gwe yalonda si eziwa ali wonderful. Those are babogezi mu ggwanga. By the way abantu bonna bayatute babadde very expensive. Ne babanga bamukoledde mu mukwano okusala nsaliraako ndi mukwano gwo nsaliraako wampa omukolo. Babadde very expensive. Even abayimbi ya selecting abayimbi abalungi. Ya selecting abayimbi ne babanga yabaddeyo mafuto baje bawadde sente yalonze cream. Kwanga kwabaddeko Musumba Bugembe, kwabaddeko Spice Diana, kwabaddeko Maureen Nantume. Selection yonna yabadde wonderful. So mukolo gwe gwabadde mulungi. Kyantu watima butima banga mubibubi yasobola okugamba nti omukolo tegwanyumye. Nze siri watima nendi timu Amiri sekweka. Nsonga za mikolo ate mulowooza ne Carol Nantongo omukolo gwe munnange tegugenda mu maaso
Carol Nantongo naye bwatyo obwalabise nga woli mu kulabaawo naye maama bali mu kubeera nti no bakomparinga Gomesi za Carol Nantongo ate era neza Chosen Becky bane ekiri ku mutimbagano bagamba mbu omu yasinzeeko munne okunyuma oba asinzeeko munne okunyuma simanyi oba gw'obiraba otya naye katubeere nga munnange obutambi bubwo tuli mu kuwa Carol Nantongo twegatteko tubeere nga ate tumuyozaayoza nga tukyali ewa figa avuddeyo n'asabula Subi Queen jjukira nti nno we babadde ku mukolo gwa Chosen Becky omwami alina engeri gye yeeyisizaamu oba oliawo buli muntu gye yalabye nga yabadde nga ali mu kwewala munne kaakati nno figa talina bigambo birungi eri kapo eno omukazi oyo ajja kuswala lumu akalenzi kali mukubiraku akalenzi kajja kaabira mu bantu oba kajja kumutuga kapo yagaanira ddala okukwata tebinyuma ate yayagala nnyo bambi ndowooza yayagala nnyo akalenzi tekagatta kalinga akayina enkobogo kayimirya kambala opane kayimirya amagulu geragakola kati oba bagamba laasi gagongobala abamu mubeerereewo okwata omulenzi omutekako enga otakwata kaziringa ennema alinga akwenyala azikola ati oba emikono gyemirema oba tegirina maanyi gwe nobeera nga buli wabeera akuswalizaawo ku tikitoko yawoza mwasama ne basaamirira which kind of that boy? That is a young boy. Mumulekera obuwalawala buto mumulekera abwana bwammwe omuntu akusalizanga mu bantu wewali nnyo okutambula naye oba omuntu atukukwatako mu public olwo wemubeera mweka kyanona talinakifuna wanakiweza ajja kgenda taliiwo oyo tiye taliiwo anytime wadde okyegumya byoyitamu obiina nojja ne weegumya ne bawoza ending tears naye oyo ye taliiwo njagala omubalenga mystical ye taliiwo yajja kunyumunguza kyabala tekinnagatta bugasi ne kasa kirigwa ne kirigatta figa naye gatta ojja musanga ku mabiito naye ye taliiwo wandibadde okuŋŋaanya obugoye bw'abaana obwo n'okapite waabo n'omuzza ku akawunti Nalongo Kitonsa ali mu kwewuunya kikula kya Chosen Becky lwaki yeewuunya kabyeyogerere ngenda kubako kyenkubuuza okimanyi nti lati broken erumanya abakazi balumwa zinaye basajja fetu omaje kitegeeza okuzaala musajja abaana basatu okimanyi sichango n'otikko olubuto myezi mwezi n'akeera ku makyanga mwekyanse mukazi wange alina omwana wa myezi 6 akyatonya amabeere n'omwana akyali mu kagaali ne bamuwa empeta n'asanyuka nnyo okugifuna aba yagumye mu bbanga ki n'abinuka amasejjere kanya tukoseemu common sense aba yagumye ddi omwana akyamuyonsa amabeere gatiirika okufa akyali mu pampa omwana tannaba nakwavula tukisusizza nange kenyini nkyalina kawere mulange wa myaka 2 kitundu agagu gatiirika anti kati yavaako niyo omwana alina bw'aba akyayonka amabeere gaba gasaanuuka kati ag'omukyala gali mu kusana okukamala obukamazi agakami kati njagala nawo ngattiremu baakaawukana n'oyo mubaawe ebbanga teribise alina ekyana kyekito kyabadde benuna emimwa nga bwekiseka nze fiti kintu kyanti atendeka omwana ng'akyali mulate Becky nkwagadde omulimu gwe olime gufiirako wekka museegu bulala omwana wo mutendeke kasita wuwo omuyigirize nti abakazi bakola bati eyulaavu ebyo mbazungu babikola omwana omutandisa bulungi nkyagadde amuyigirize ebyo mukisegenga bukyala yensonga ki neddiini y'obusiraamu bwe yajja e Uganda kalita y'obuganda yasigalawo teri alina mwana wa muganda mu nnyumba nga yamuwasa nga ate obusiraamu bukikkiriza teri yagendera ku nnono y'abali tuli ku nnono y'awano tulina obuwangwa obwaffe wanewa obw'e Uganda njagala buli mukazi nga tonnayogera ombuwulire omusajja n'akukyawa gwenamu abaana aba mubi akuba talina mpisa nange simwagala era ndi mabegawo omusajja muleke ompuliza bulungi naye njagala ombuulire gwe obugumu obukuwa empeta n'osanyuka bwotyo n'olyoka odda ku mukolo gwo n'oyogera okusinga ba MC wabufunye ddi ng'omusajja yakagenda n'omwana akyali ku mabeere tannaba nakutambula omwana mutonye basitula musitule tannaweza mwaka omusajja yamutulugunya nnyo otegedde bakyenkubuuza omukazi gomanya ati abakazi bajja kukubuulira gomanyi kibayita omusajja ng'omulinamu abaana nga taliwa tokyamulaba kiba kiruma alla hani ne mulaba bulabi ku mwana wo okaaba
kati twe era ono omukazi yetagawe ku bakazi banne ka tekiniki kayakozesa choza ni mukazi mulala mwati mugumu nnyo situmulaba nko mu Uganda yetaga mudali okubanga omusajja mwaka ukana goyina mu abana simanyi basatu noba nga abaddewo bulijjo mukwano gwa baawo nawe nga mukwano go yakuwadde akaweta mu myezi 6 gye wakazaala kwa katubalira ku mwana kale batugaye wa mwaka noba nga omutima gwagumana ne gwera gwazalamu abana bana ani kati bebuuza abambe okumanya Uganda device versa omusajja akyawa abaana ab'omusaayi najja n'ayagala abana kyeyombekedde gwayononedde amaka n'akulaga nti abasitula n'abakombako ne ku mimwa bano si babe okitegedde anti abamuntu agambye dda ddiini ejeveeyo kati ntwala omukisa okukutegeeza nti abakazi teri mukazi malaya alina kitiibwa mu maka g'abasajja pangisa lumu omuzigo ogwo nga bwaguzimba oyende ku bantu nga bw'okola ki bw'oyagala naye lowooza ku bizinensi yo abakazi bangi abajja n'omuliro mu sikaati nga oyo muwala bwagulina aze n'omuliro alina omuliro gumubumbujja wansi awo mungi naye era bonna bawunzika buki bubi Sasha Mayanja omumanyi mumanyi pulezidenti mulamba wa kibiina yawasaako ku basajja Meya Mathias Walukaga oluvannyuma lw'okuwandula akakiiko k'ebyokulonda avuddeyo n'abaako by'atangaza era agumizza bannabusiro abagambye nti ate mweraliikirira kkooti enkulu gye bagenda okuddukira bagenda kubeera ng'ate bafunayo obwenkanya. Olunaku lw'eggulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatudenominate nze okuva mu Lwokaano era twakoze press conference ku kitebe eraga nti tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic. Ekiwandiiko kye beekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwo ebitambula olwo nekiwandiiko kya National Council for Higher Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination and returning officer based on that. So it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basiba ne banya waliwo n'ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala no yaffe twagikoze yesterday bannabusiro mbagumya mbeere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu biwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze bibaga Nalukoola, Alaka, Alex Luganda and Ochen bali ready tugenda mu High Court. Mulinde kigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati otalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya saawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole man I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu and someone who's going to become a big leader. These are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbeere bagumu tugenda mu High Court era tujja kufunayo justice ne legal decision. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi alakwekuumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.